abakulu abawumudde amagye bangi mulimu bajeno sejjusa nate njagala okunokolayo maama omu maama Nalweyiso Proscovia webale emirimu gy'okoledde eggwanga ebbanga lyobadde mu State House ebbanga lyobadde magye ebbanga lyo serving eggwanga webale okulwana sinza kunyooma muntu mulimo gwakola edda nalina eddalu nga mpagira besigye ono musanga mwolugalo biki naye nange bwenkuze n'entambula nga nfuna obuvunaanyizibwa bw'enjawulo ndabye nti ekigambo bukulembeze kizibu kiba kimufuba kya muntu abantu bakola ensobi zaabwe ebintu eby'enjawulo naye nzisaamu ekitiibwa bannamagye abaawummudde era nensaamu ekitiibwa bannamagye abakyakola naye nja kunokolayo maama Nalweyiso ayina ebigambo byayogedde byenjagala tusheyaringeko naawe ngenda kubibalaga gyera ajja kubinteekeramu ebigambo ebyo maama yabadde nga atalishiwa ku bulamu bw'asigazza ku nsi ekigambo kino mukirabanga ekyokusaaga bw'abanga high ranking officer ayina emyaka 68 ng'adawutinga nti asobola okuweza emyaka 75 gy'emyaka 7 egiba gisigaddeyo kiba kitegeeza nti abawummuziddwa nga bali kulanka za wansi bagenda kunywa omwenge bagenda kukola ebyambyone bafe no wanda abantu bangi abawummula amagye ne bafuuka kurab kubanga ekizibu kibeera kimu nti baba bamanyidde obulamu bumu kibi nnyo mu bulamu omuntu okubaawo ng'alya nnaanansi zokka kyokka ate ennaanansi nnungi kibi nnyo okubanga omuntu amanye ekika ky'obulamu kimu kati maama Nalweyiso the truth is okusina ku bigambo yayogedde abanga yeyalikira obulamu obwebweru kubanga abadde mmagye ebbanga ggwanvu ate ng'ali mu bulamu bulungi n'abakulu sigamba nti yabufulumye naye ategeera obulamu bwa kika kimu n'abasirikale abala kibasanga ne badda ku byalo ne boonooneka ng'ate baali bantu babuvunaanyizibwa nti essuubi libaggwamu abamu beerabirwa nga amagye gawedde era bawandikako n'ebiseera ebyo mu poliisi nti bantu bangi abava mu poliisi n'atadda nga tayagala ku kintu kyonna kya poliisi n'afuuka frustrated n'ayonooneka maama Nalweyiso nkussaamu ekitiibwa naye ensi ekyakwetaaga bw'oba olina emyaka 68 kweni bwa Bungereza afudde ku myaka 95 ng'akyali mu ntebe obugabirizi bw'alina n'obulabirizi bw'alina bwenkana n'obwo kubanga bw'olwala ojjanjabi waoyagalidde olya ky'oyagadde ate n'otambula kyokka ekyenjawulo nti puresha gy'obadde nayo eba ekendedde n'abalabe baba bakendedde ng'oyingidde emyaka gye tuyita emyaka gy'endobo oba idling y'emmotoka okubanga etokotanga teriimu jjiya obulamu bw'obutabeeramu jjiya nga Mukama akuwadde kasente oba okyasobola okubaako ebirala by'okola oba okutandika nga foundation ng'eyo oba nabijje mu njogera ya maama Nalweyiso ate nga bw'abanga abadde aliraanye omukulembeze era ng'amuliraanye olwona awummudde ng'abadde private amaanyi gagenda muggwamu agambe noga nti oba nenkyawezayo emyaka 5 ebiri ku nsi ebiri nga teginnaggwako ng'afudde kubanga ebigambo by'omuntu biyita okufa n'obulamu emyaka 68 maama akyasobola okuweereza eggwanga mu ngeri ey'enjawulo naye gy'atamanyi leero kirungi nnyo okusuubirira mu Katonda n'okumusaba ebinene wadde tukaddiye waliwo abasawo b'osanga ku myaka 85 ng'akyali mu ddwaliro azaalisa nga mulamu high ranking officer nga maama Nalweyiso oba officer wenna awummudde amagye teweemalaamu maanyi kwesabira myaka mitono kuba tuba tukyakwetaaga bayibuli egamba mu Jobu nti amagezi gaba n'abantu abakadde si kirungi abantu abakadde okwogera nga baweddemu amaanyi kituufu ate okudda obujja kubanga emyaka 68 okyali muto nnyo asobola okugasa eggwanga mu sectors ez'enjawulo n'onyumirwa obulamu ne weewuunya n'ensi eno kubanga obulamu tweyubula tulabyeko abakulembeze b'amawanga amalala abawummula n'obasanga kati nga Trump gyali anyumirwa bulamu naye agenda myaka 8 naye gyali atambuza bizinesi z'endala naye bannamagye abantu abadde mu security bwe bawummula amazima obulamu bwabwe butera obbakyukira abamu ne bafana mangu abamu ne boonooneka lwaki nti ebiseera ebisinga bamanyidde ekika ky'obulamu kimu nga tebamanyi kati ne batandika okweraliikirira obulamu bwe batamanyi kyokka nga ffe tubeerayo eno obulamu bwaffe bwa bulijjo nga tuli happy maama Nalweyiso akyasobola okubeerako emirimu emirala gy'akola egy'enjawulo nga tegirina mu gavumenti nga mirimo gye
obanga mirimo gyansi yonna ngali happy nava mu nseno ngawezze emyaka 9 mu age ngate yesobola ngatambula nganywa ngatena mu kagaali kubanga ababakadde gye bali naddala mukama ngakuwadde kasente. So tusaba abayumudde abavudde mu service mbitogole bya government ebyenjawulo mwesabira obulamu kubanga ogwo mulimo gwakamwaka mu okweyogerako obulungi. Bw'oyogera nti oba mukama nampayo emyaka 5 oba kala nyongera emyaka 2 mu nsi oba ekibadde kijja fubutukeyo kikulyeko sente ove mulamu bw'ensi nga tukyakwetaaga. Nze ndispectinga nnyo maama Kadaga, ndispectinga nnyo maama Nalweyiso, ndispectinga nnyo abantu abadde mu government nga mukyala Namirembe bitamazire gyali babadde mu government bakulu bakyali bakyasavinga wano na wali nenga omukulu Fajiru Mande jonna mulabe ko NBS awo ngaakuba pressure ups 10 nenga agenda myaka 8. Ekyo kyewuunyisa era kizaamu amaani kubanga kibinnyenso okulekerwa abaana abato, kibinnyenso okulekerwa bazaake. Tulina amaanyi ne tuna experience. Dr. Tiamale nkyetaaga maama Kadaga, nkyetaaga Musumba Sala, nkyetaaga maama Nalweyiso, nkyetaaga mukyala Nakyobe, nkyetaaga mukyala Namirembe bitamazire, nkyetaaga omukyala yansomese Rutunku ku technical mukyala Rose bya Ruhanga jali ye mukono nagendayo ne mulabako. And even I'm going to go back there mulabeko because kyetaaga guidance ye kibinya abavubuka okubeera mu kamunsi bo basanyuka era statement ezo ne video bajaga afeewo twabakowa ne gotalina kiwakola akola atya kubanga abantu abavu yendowooza yaabwe nayenze omuntu alina gyendaga abantu abakulu nkyabeetaaga wonna we bali. Omulamuzi Kanye Hamba yawumula nkyamwetaaga, omukulu Ezra Suluma nkyamwetaaga, master wange muzeeyi bazanya ali Lusalira nkyamwetaaga. Wali mukadde naye emiti emito yesigigumiza ekibira naye era emiti emito egyo bwe gijja nti wali mikulu kibuyaga gyonna giyiwa ku ttaka kyokka emiti emikulu tegikyasigulwa kibuyaga okujjako nga gisazeewo. Kati kyova olaba nti nyimirano ku volongoto okwegayira maama Nalweyiso weeyongereyo emyaka gwe n'akamwako oga nti njagala nfiire ku myaka 9 mu 5 kubanga tukyakwetaaga. Bajjajja bawooma, bajjajja bagasa. Kola ekisoboka kyonna gwe osobola okuwangalayo emyaka emirala olabe ku kika ky'obulamu obulala obutali mu mundu obutali mu security obutali mu obulamu bwa bulijjo kubanga omuntu tamanya lwanca kyokka ate asobola okulumanya okusinziira ku ngeri gy'akozeemu olwalo n'engeri gy'ayogedde ne gy'alowoozaamu. So abasirikale mwenna n'abantu abava mu gavumenti okuwumula temuggwamu maanyi mukyasobola okukyusa layini y'obulamu. Obulamu tebulinga train nti weeve mu Mbaasa eyita mu kkubo limu kwa 20 eyitako wandegeya tewali luguudo lwayo. Obulamu buli wano na wali omuntu ataki kati lengero omukulembeze w'eggwanga lya Nigeria Olusegun Obasanjo emirundi mingi tumulaba nga bamuyita alabirira okulonda kw'amawanga amalala but is an old man naye akyakola. So maama Nalweyiso mukama akuwadde akasente akuwadde endabiriro n'abasirikale abalala tolowooza nti bannange katateka nivudde mmaje okeraawo otuule onywa omwenge onywa seggereeti ogwewo. Maama tanywa seggereeti naye mpakanyiza ddala ekigambo ky'oga nti mukama nnyongera emyaka 5 gyokka. Emyaka 5 ogijja kutuuka nga olina ate obulamu bw'olimu nga bukunyumira ate munnange nga gye wasaba tonaga nti zinakukolera kiwansaba egyo ofiire mu maanyi kuba tukyetaaga abakadde mu ggwanga lyaffe bakuba n'abavuma n'abajerega n'abavuma buli muntu gwe basanze. Tukyetaaga abakadde mu nsi yaffe babeeremu basobole tuteekateeka ku mulembe kuba Museveni talibeerawo bbanga lyonna. Museveni bw'aliva ku buyinza abakadde bonna baffe baveewo nedda. Ensi ebeera n'abakadde ne mu kkanisa mbaamu olukiiko lw'abakadde. Board of directors always ma company baako abantu abakulu mu by'emirimu tebaako bavubuka bato ebiseera ebisinga ebaako abantu abalina experience. So this Uganda is a business whereby we are striving daily to so that we can get profits, daily profits. Kati amagoba mazibu kukola nga tewali bantu batulungamya kukola amagoba. Maama Nalweyiso nkulamusizaako webale emirimu gy'okola. Musumba Sala nkulamusizaako. Mukyala Namirembe bitamazire, mukyala Rose bya Ruhanga yali principal Rutunku ne Gombe eyo ne Pastor Sarwa Mikisa, Mama Rebecca Kadaga, omukyala Amelia Kyambadde, mwenna abaawumula emirimu gyammwe nenga mukyali bantu babuvunaanyizibwa mukaba bawo omukisa. Nze Dr. Tiamale status Benz.